wakati mu kubanga twavaayo ne tu presentinga petition yaffe through our association kuba kyabalema ne tukikola ne tufuna abazira kisa abamanyi banku bakyembera gye bakoleramu ne batukolamu omulimu ne tufuna etwegattira. Gwosobola okukubira essimu ekiro n'omusuza nga teyeebase olw'okuba gwe oluusi nga takumanyi takulabanga nako naye olw'okuba abalina emitima egirumirirwa n'asobola okubanga akutaasa embeera gy'oba olimu. Naye abantu abali mu minisitule awo omukyala Betta Mongi Honorable omwami Lawrence Egulu n'abantu bamwe bemukola nabaawo mu minisitule ya Labour and Gender ne Internal Affairs mulina omupiira gwe mutuzannya bwe twavuddeyo okubanga twekubira enduulu ne tubatuukirira mmwe ng'abantu ne tuva ku bino ebyokubeera nga tuleekaana buleekaanyi ku social media mwamanyira nti tubeera okwo nga tuyitaase nga kulannamaama mafiina abantu betwita tebakumanga ku kyeyo ne tubatuukirira bantu mmwe bekikwatako. Mwasazawo okubanga ositula linki ya embassy n'ogiwa omuntu oyo abakubidde enduulu naye manya nti omuntu oyo ayaze mu inbox yo nakubira omulanga nti ayita mu mbeera mbi yafunye chance olw'okubanga ayina essimu naye ayina essimu lwa nsonga yategeezebwa eddembe lye ery'okubanga alina okubanga communicatinga. First and foremost obuyinza mwabuwa companies bakama baffe bezisasula. Bw'ova e Uganda mukama we akubira boosi wo nti oyo bw'atuuka muggyeko essimu n'otuuka ne bakuggyako essimu kwegamba ne bakutulugunya mu mbeera yonna nga tolina wogenda kwekubira mulanga. Naye nze omuntu eyafunye ayina chance ey'okubanga afuna essimu n'okubira enduulu ku mbeera gyempitamu n'okwata linki ya embassy n'ogimpeereza kati manya nti waliyo 10 emabega wange ababonaabona nga tebalina nabegenda kusobola kujja ssimu kujjuza linki ya embassy. Ekyokubiri linki ezo ze mutuweereza fe abasinga tetwasoma yensonga lwaki tujja ku mawanga tetwasoma n'ogamba kugende ku mawanga kati ompa linki eyo njikole ntya ekisooka oluusi siina ssimu njambala embulago nga sapula omanye nti ni mu mbeera bweti yekirala muveeyo mutulage ezo gundi linki za embassy ze muzunza muveeyo mutulage omuwendo gw'abaana abayambiddwa nga bayise ku linki za embassy ezo kutandika okubanga mutuweereza. Ffe tetwagala linki ya embassy kuba terina kyegenda kutukolera just twagala inclusion mu ebyo ebintu bye mwasuubiza okubanga mugenda kubanga musalawo wakati munga temunaba kubanga mubisalawo mutuyite mututeeke ku mmeeza mutubuuze embeera gye tukoleramu tuyita mu biki bye mwetaaga okubanga mukyusaamu amateeka ge mugamba okukyusaamu essaawa eno mbuuza mwagakola mutabidde mwali temuliiwo mwagakola nga mulina ebyammwe bye muyisaawo naye ebbanga lye mumaze nga mubiyisaawo bbanga kumpi lya myaka 5 ku 6 lwe muzuukuka nti ebintu bino bikosa bankuba gye tulina bituusa ssaawa eno bantu mmwe mutujooze nnyo ate mwolesezza obunnanfuusi bwammwe naye tusaba nga temunaba kubanga mubisalawo mutuyite mututeeke ku mmeeza mutwebuuzeeko biki bye mugenda okubanga mutukolera naye era bwe munaasigala nga mubisalawo eyo gavumenti zammwe eyo nezo kampani zammwe ze mugamba simanya ziyiwera simanya zaani mugenda kuba mubyesalirawo kuba mmwe temumanyi mbeera mwe tukolera. Mpozi nga mutugamba nti wamala okubisalawo mugenda kusituka mmwe mwennyini mujje mukole naye bwe kiba nga si ekyo tubasaba mutuyite mututeeke mu mateeka ge mugenda okubanga mutubaga mutubuuze mwetaaga kibanyiga kitya omusaala gwe mutusasula ewaka mubi nnyo yensonga lwaki tukyakulumuukuga musooke mutereereza embeera gye tukoleramu ewaka mulaba batunaddamu okubanga tubiguka okubanga tugenda ku mawanga okubanga tukolere naye embeera y'ewaka mbi nnyo akasala bwe kati kebakusasula ng'omukozi akola awaka kyova olaba nga tusituka mu nnamba empitirivu buli lunaku ne tweyiwa ku mawanga naye netutuuka ne ku mawanga gye twalaga ne tusanga nga ate nayo mwakisussa ng'enjogera ya bulijjo kuba akasala kemwasala kemwateekayo kemwabaga nti omunauganda kalina okufuna olw'obujerezi bwammwe
ne mutujeregera ewaka ne musalawo n'okubanga mutujeregera ku mawanga gye mwatusalirawo kubanga tugenda ne tusanga akasala katini nnyo bwe kati. Imagine omwana omunnayuganda n'abeera ng'afuna emitwalo reals 9 naye nga munno gw'okola naye mu nnyumba afuna 12,500 naye nga gwe omunnayuganda ofuna nusu 9 gye mitwalo 9 egyewaffe. Bano abanaku abalala betukola nabo abava mu nsi endala bafuna obukadde 2.2 naye ng'emirimu omunnayuganda gyakola gisinga n'oli omulala gyakola kyokka nga ate mwenna muli mu nnyumba yimu n'ogezaako kubanga weebuuza nti bannaye lwaki nze nfuna ssente bwe ziti oli ku office lwaki abannayuganda tufuna ssente bwe ziti balyoka bakugamba ensi yammwe bwete bwe yasalawo mwe mulina kufuna ezo temunenya ffe munenya eri gye muva. Obunafu bw'ensi yaffe n'obujerezi n'obunyoomi n'obulyake obujjudde ne mutuli ewaka ne mutula ne ku mawanga gye tuba tugenza okukola naye ng'ate simu abagenda okugyawo kubanga tukola ne mutusalirawo akasala akatinye ennyo ak'ekijerezi ke tubanga tukafuna kyokka ne tukafuna okukafuna kwa nduulu okola nnyo n'okukafuna kwa nduulu n'otuuka okubanga okasindika eka ne mukatemeramu wakati n'abo abantu abaakasalawo nga tezinaba kubanga zituuka gy'oziweereza ewammwe. Mwebale kututegeerera na kutulowooleza n'ebyo ebirowoozo byammwe ebifu tubiganye tebigenda kukola wano. Temulowooza mbu bwe twalinnye ennyonyi amagezi twagaleka ku kisaawe Entebbe. Bakungu ki be mugenda otuteerayo abo abatali bamayigulanti waakaazi abatava mu ddoboozi ly'abankuba kyeyo ye ani agenda obbasasula? Abaana b'abantu babonaabona kubanga abantu abali eri bonna basasulwa Bawalabu. Tebalina kye basobola kwogera kyonna ne kiwulirwa kubanga Omuwalabu yamufuga. Bannange mutubaleemwako obuntu. Tukooye we tusitukidde twakowadde era nga tukooye twetaaga obwenkanya. Mutuddize ekyapa kyaffe mu ngalo ffe bamayigulanti waakaazi temwebuzaabuza.